nno bitandise okuba nga bitunyumira kati nno ensonga zeeyongedde okuba nga ziranda naye nga zinyuma. Rema Namakula, Edrisa Musoza wamu ne Fiona Nyamutooro mbaniza ab'emikwano mwena awali naffe kadde nga kano amugamba mutya yabange olunaku lutambudde lutya katusuubire nti lukimu kiri bulungi era nga namwe gye muli bulungi omukoto guli gumu gwokka NCK TV wano wokka wofunira amawulire ag'enjawulo era nkugamba kimu nti ew'omukwano gwe tula kalira nywera tube nga tugakuwa anti tukyali ku nsonga za Rema Namakula, actually tukyali ku nsonga za Edrisa Musoza ne mwana muwala Nyamutooro Fiona. Bingi nnyo ebyogeddwa, bingi nnyo ebikyagenda mu maaso naye nga mwana muwala ye Rema yabagambye nti nze ndi bize nnyo abanjogerera mwogere, ndi bize nnyo era ndi mu kubanga mpreparinga album yange nja kubanga njita soon. Waliwo oluyimba olupya olwagenda okuba nga ate olulungi ennyo lulimu olukalica bwe ruti lulimu nga ebya introduction bwe bityo lujja kuba lwokya. Era yagambye nti nze bya Eddy Kenzo ne Nyamutooro singa nali njagala Eddy Kenzo kale sigamba nti simwagala, namwagala nnyo naye nandeka mu nnyumba ne moving on. Kati ate ekiba kinkaabye essaawa eno kyeki nti abantu kye boogera nti simanya akaliro nkawulire wa nze mukyala Dokita Mulamba nti ndi mukyala Dokita, ensi yonna yakitegeera nti ndi mukyala Dokita, kati siina kyenkaabira nti era abagamba nti Rema kati akiwulira Kendo yafunye minisita, yagambye nti newafuna pulezidenti tamwinaako buzibu. Rema agamba nti gyali yatuuka alina mwami we amuwa essanyu, buli kimu kitambula bulungi, agamba kitambula actually nga we yakibala, so nti takiinaamu buzibu. Era mbadde awo ndaba waliwo ate omugambo gubadde gutokomoka ebyo bya Eddy Kenzo bigambibwa nti mwana muwala amwagaddeko ssente, ate nagaliwo gali nti alese bwino gwe mubadde temumanyi. Agambye nti Rema we yamuleka kituufu yakaaba era agambye yayagala nnyo Rema n'omutima gwe gwonna, naye kyebuuzibwa kiki ekyaliwo? Oba wamwagala ate n'otuuka omukaabira oluvannyuma, wamwagala n'omuleka mu nnyumba n'omala oluvannyuma ate n'omukaabira? Naye agamba nti we yakaaba omukyala n'asalawo n'agenda n'akita, agamba n'akivaako moving on. Era yagamba nti abo bonna abamwogera tebalina kye tebamanyi Kenzo yaani, nti wabanga ababadde basamwasamwa nti lwakuba amwagaddeko lwakuba minisita era nti akawala kabi si kakuba nti minisita yandibadde takaagala ebiwala gye biri ebirungi ebirina figa ebinyirira. Agambye nti omuwala we ono yamwagala dda myaka 5 nga baagalana nga tanafuuka na minisita, era nti nekye MP okugenda okwesimbawo Eddy Kenzo yabiteekamu, nagamba weesimbe nja kukusapootinga, okitegeera ne yeesimba era Eddy Kenzo n'amusapootinga nti nekya minisita yataddeyo ekigambo era Museveni n'awuliriza. Ate n'omwana muwala ono okubeera ng'ali active nnyo ebbanga ddene kuva dda tubadde tumulaba nnyo ng'ayagala nnyo NRM era nga wafuna chance ng'omulaba nga bali ne President Museveni nga beekubiza ebifaananyi, so byonna bigenza okujja. Kenzo n'abeera staunch NRM, kwegamba omulabye ng'abeera ne ba Prime Minister abadde ne baani nga beetegeera obulungi. Mwe gye mwakomeranga eno okumuwalabula mumuvuma biki ye ate eri ekintu kye nga kyeyongera kunywera ate ng'akinywezza ddala. So n'agamba nti ebigenda mu maaso talina kyagenda okwanukula. Kasa yavuddeyo n'abalangirira mu butongole n'abagamba nti honorable muntu we ebisigadde ate mbo tajja kubanga awaba n'amawulire budde, kubanga nti abo bwe bagenda ate kubanga bakola ki ekintu kye yeewala edda nga tayagala ate bayingirire nnyo obulamu bwe, kubanga nti abadde nnyo mu mataala ye sereebu ate nga indeed
avumiddwa. Eddy Kenzo avumiddwa. Eddy Kenzo bamwogeredde ebigambo. Eddy Kenzo bamuliisizza ebisiyaga. Eddy Kenzo buli kibi ndowooza naye lwakuba nti yafuna omuwala amutegeera ye nga bw'agamba nti nafuna omuwala antegeera, nenfuna omuwala ategeera kye bayita eŋŋambo z'abantu, nenfuna omuwala eyajja ng'ayagala nze Eddy Kenzo Edrisa Musuuza bwabwe kaana kambaata, atanjagala nti oba njagaddeko nti lwakuba ndi serebu, nti naye yanjagala ye n'omutima gwe gwennyini, nti kyemmanyi nti era tujja kuwangaala era tujja kuba wamu. Naye n'agamba nti nze mukyala Rema Namakula simuyinaako buzibu, era n'agamba nti Rema Namakula essaawa eno ne wa staging concert nanteekako nti ŋŋenda bulungi ne mpafominga ate nga simusabye yadde 10 kubanga maama w'omwana wange, nti tusigala tuli bazadde era tusigala bazadde ku mami wa Amal, nti oyo ne bw'akola concert essaawa eno nampita ŋŋenda ne ngipafomingako ate ku bwereere kubanga nti mukyalo oyo muwa respect maama w'omwana wange, tuli bazadde era saagala nnyo kuwulira nga omuntu akoze eki amwogeddeko n'ekikyamu, nti byaliwo nti ffe nga ffe abali mu mukwano tusobola okweyogerera ebigambo nga ffe ababiri, nti naye ate omuntu wavaayo n'aba nga avvoola ekitiibwa ky'omukyalo oyo nti nedda kimpisa bubi kubanga agamba nti ekiyisa bubi omwana we Amal naye nga Kenzo kimuyisa bubi, so nti oba maama w'omwana yamuvinga on it is fine era takiinaako buzibu. N'agamba nti naye ensonga ziri zimu, waliwo ensonga ezivaako ng'oluusi ne bw'abeera ne concert tasobola linnyayo, nti abamawulire mumulemesa buli kimu. N'agamba nti olaba luli twatandika ne tubeera ba mikwano ne Hamza nti mulaba ebigambo emwateekawo, nti ate nga bambi oli omwami ankuumidde omwana wange, lwaki mbaamuteekako empalana ate ng'essaawa eno yamanyi omwana wange yasuza atya, nti ye nsobola okwogera naye ku ssimu nkuba naye oli y'abeera naye mu nnyumba, kati mba siraba lwaki muteekako empalana nga y'aba n'omwana wange yamanyi yasuza atya, aligira atya, bazannya naye, nti so siraba nti naye abamawulire mwabiteekawo ne mu spreading n'ebigambo ne muteekawo kino, abamu ne batuuka n'okugamba ne bagamba Rema aleme kunzikiriza okubanga njogera ne bba kubanga tujja kubanga nga tugeya Rema abange. Kyagambye nti nedda abantu bangi ba celebrities ne baba tebali ba celebrities ababaddeko wamu ne bamala ne baawukana naye omukwano ne gusigalawo, ne basigala nga ba friends, ne basigala nga banyumya, ne basigala ng'oli omwami gy'agenze oba ati gwawangaala naye nga tewali buzibu bwonna, nga bonna bakwatagana bulungi, nti naye abanamawulire b'e Uganda muyina engeri gye muteekawo enjawukana mu bantu, nti omunnamawulire ajja n'akukolako interview n'akubuuza ekibuuzo nti n'oddamu akantu kati jokingire ng'osaaga, nti aleka interview yonna gy'omuwadde n'agenda n'akulembeza akakati ennyo n'akazumbulukusa nadde ekyo n'akatwistinga nadde eno nti ogenda okwesanga ng'empalana ze ziguddewo n'okweyogerera amafuukuule, nti kyeva olaba nti obudde obusinga kati tusazeewo ebintu byaffe tube nga tubijja mu mawulire, muwulire nga byambu, oluusi mugeesinge nga bigeesinge, nti twabalabyeko ne gundi oba ki ekigenda mu maaso, nti kubanga mbo banamawulire b'e Uganda muli bazibu, mbu muleetedde nnyo baserebu bano ebizibu. Okoze ku muntu interview omubuziza akagambo oluusi kekusiza ku munne n'akolawo kakomenti akatini ennyo ate mugwe oleka interview gy'akuwadde n'odda eri ate n'ogamba gundi wama yagambye mbu oli wooti, oli yenna n'atandikirawo olutalo ne lubeera olutalo ate n'ova n'ogenda bw'oli so yagambye nti mukyala Rema Namakula muwa respect era ndi busigala muwa respect kubanga taata w'omwana wange, nti taata w'omwana wange tirina kyensobola maama w'omwana wange, era nga eyo respect alina okugyesigaliza era nga mbasaagala kuwulira nga bamwogeddeko ebintu ebikyamu, nti kyeva olaba nze bwe yavangayo n'anjogerera nasirikanga nga saagala ate
tu exchanginga ebigambo kubanga omanyi internet eno omwana akula ne bamulaga ebintu ebyo ne bamugamba nti maama we taata we yagambanga bwati yayogeranga bwati ku maama wo kino na kino nti ebyo ebintu byengezezaako okuba nga neewala ate okubanga kati nyina omukyala kati ekyo nakyo omukyala gwafunye ekitiibwa kyayina ate nakyo era kyetaaga okubanga ate avaako mu mawulire ye nga Eddy Kenzo kubanga oluusi mujja kubanga nga instead muzze okumubuuza ebintu ebikwata ku music mujja kutandika ate mubuuza ebya politics ye byagamba nti tabiriimu omukyala we ye politician nti so ate nti n'ekirala nakyo mujja kubanga nga oluusi instead okubuuza omukyala ebikwata ku bino ebigenda mu maaso mu palamenti mujja kutandika mwagale mubuuza ebya music bwa Kenzo agamba nti waliwo ebintu ebimu bibagenda okuba nga bateekawo limiti nti kino kigobereko kino nedda kino weekiti kino nedda mtu okusigala nga beekuumira obufumbo bwabwe mu maaso n'okuba nga bugenda nga butambula nga tebulina kibutataaganya. Yes, tukyaliwamira nga tukyatambula wamu omukutu guli gumu gwokka NCK TV tuweerabira kubanga oli naffe tuweerabira kubanga osubscribinga ku mukono gwaffe yes wabanga tonaba ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga oleka komenti ebisigadde buterevu amawulire we gali nnyo mu bungi nnyo nnyini ddala era tujja kubanga tugakutuusaako sigala naffe tovaawo.